Omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni Tibwabulwa asabye bakulu banne bakolerere emirembe n'okunyweza ebyokwerinda mu nsi zaabwe nga tebannalowooza ku kusitula embeera z'abantu. Mwami Museveni asinzidde mu kafubo ne mukulu munno wa South Sudan Salva Kiir Mayardit n'agamba nti ensi omuli ebyokwerinda ebinywevu tewali kuwannaanya zikulira ku misinde gya kizungirizi kwe kusaba President Salva Kiir Mayardit akulembeze emirembe mu buli kyakola. Bino Museveni abyogeredde mu kibuga Juba ekya South Sudan gye yagenze ku bugenyi obutongole bwe yatandise olunaku lw'eggulo. Museveni asabye munne Salva Kiir ne bakulembeze banne mu South Sudan okussa mu nkola ebyakkaanyizibwako mu ndagaano ya 2018 mu ndagaano gye basaako omukono ey'emirembe bajje bannansi mu bweraliikirivu n'eddukadduka. Abakulu era bakanyiza okunyweza ebyensuubulagana wakati w'amawanga gombiriri bannansi batuuse ebyamaguzi byabwe kuno ne mu butale obw'amawanga gombiriri. Minisita Omubeezi avunaanyizibwa ku nsonga z'ensendala mu Uganda John Mulimba asinzidde mu nsisinkano eno n'ategeeza nti bakolera wamu ng'abakulembeze okuzza emirembe mu mawanga gombiriri awatali kusikaŋŋana bitogi. Ensinkano eno yeetabiddwamu n'omumyuka wa Ssaabaminisita era minisita avunaanyizibwa ku nsonga za East Africa Rebecca Litwala Kadaga ne minisita w'ebyokwerinda mu Uganda Jacob Maxson Oboth n'abalala. Manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange. Ddembe lyo akutusibwa kunena Herbal Mouthwash ly'eddagala ettuufu yennekakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma gasannyalala senyesa nena naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kutiya musange mu famasi zonna. Yakakasibwa National Drug Authority nga bali wamu ne langi wa Global aleetawo enjawulo ku bisenge. Weefunire langi ya Global ku hardware yonna ekuli okumpi. Global Paint, a reliable product. nga bali wamu ne Baluswata Property Consultants batunda ettaka ku nguudo zonna eziyingira n'okufuluma ekibuga. Va mu by'ettaka lyakulukuta ennyumba ya kyama basange ku ofisi yaabwe Kyengera opposite Orange City essimu 0704 80 1905. Kimenya mateeka omukozi okutaataaganya enzirukanya emirimu mu kampuni nga munnamateeka Amagirani Kazibwe bw'annyonnyola. Omukozi yenna mu yafeesi oba mu kkolero lyonna oba mu kitongole oba kya bwannannyini oba nga kya gavumenti singa ayingira mu kisenge ekibeeramu ebyuma by'ekalimagezi n'akyusakyusa oba n'ateekamu porogulaamu mu byuma ebyo enfu n'esannyalaza porogulaamu ez'ekitongole ekyo endala zonna n'ekigendererwa olw'okutta emirimu oba okusannyalaza emirimu abazziza omusango mu nkola ey'ebyuma by'ekalimagezi era singa gumukka mu vi asobola okutanzibwa ensimbi ezitakka wansi wa bukadde 7 mu emitwalo 2 oba okusibwa emyaka egitasukka 15 oba byombi omutango awamu n'okusibwa mu nkomyo ebbanga eryo. Kitegerekese nti mu mwaka gw'ebyensimbi ogujja 2025-2026 amaka g'obwa pulezidenti geetaaga obuwumbi 468 nga zino za kusaasaanyizibwa mu nteekateeka ez'enjawulo n'emirimu gy'amaka g'obwa pulezidenti. Kuno kuliko okusasula emisaala egy'abakozi mu maka g'obwa pulezidenti, ebyokwerinda, obujjanjabi n'ebirala ebisobozesa omukulembeze w'eggwanga okubeera mu bulamu obweyagaza. Mu mwaka gw'ebyensimbi guno 2024-2025 obuwumbi bw'ensimbi 452 ze zaayisibwa okukola ku nsonga y'amaka g'obwa pulezidenti naye eggwanga lyagenda okutuuka mu ntenvu w'omwaka oguwedde 2024 ng'ensimbi zino zituuse ku buwumbi 498. Omwaka gw'ebyensimbi guno wegunaggweerako kiteeberezebwa nti ensimbi zino zijja kuba zeeyongeredde ddala okusinziira ku nnyongereza mu mbalirira eziziyisibwa Paalamenti. Olwaleero ab'omu maka g'obwa pulezidenti nga bakulembeddwamu omukwanaganya emirimu mu maka ago Jane Bareke balabiseeko mu kakiiko ka Paalamenti ak'obwa pulezidenti okulambulula ku mbalirira y'amaka g'obwa pulezidenti ey'omwaka gw'ebyensimbi ogujja 2025-2026. Mu mwaka gw'ebyensimbi ogwo emisaala n'akasiimo byabalina akakwate mu maka g'obwa pulezidenti gavumenti mu kiseera kino eteeseteese nti bisaasaanyizibweko obuwumbi 44 mu obukadde 91 okutambula kwa pulezidenti n'abakungu b'amaka g'obwa pulezidenti abalala munda n'ebweru w'eggwanga kusaasaanyizibweko obuwumbi 85 n'obukadde 58.
ensimbi ez'okugabako amaka g'obwa pulezidenti bagawadde obuwumbi 136 n'obukadde 54 ate okugula emmotoka z'obwa pulezidenti obuwumbi 10. Ensawo etetunulwamu ebaliriddwa ng'egenda kuteekebwamu obuwumbi 81 n'obukadde 610 ate okugula engoye, engatto, essuuka, obutambaala n'ebirala bya bukadde 305. Okulabirira ennyonyi ya pulezidenti kibaliriddwa nti yakusaasaanyizibwako akawumbi kalamba ate okukanika emmotoka z'obwa pulezidenti obuwumbi 8 n'obukadde 3. Okusasula amasannyalaze n'amazzi kibaliriddwa nti byakusaasaanyizibwako obuwumbi 3 n'obukadde 4 ate okugula enku n'amanda ebifumbisibwa mu maka g'obwa pulezidenti byakwementa obukadde 84. Enkiiko n'okutendeka abakozi mu maka g'obwa pulezidenti byakusaasaanyizibwako obuwumbi 3 n'obukadde 64 ate okugula obutabo n'empapula z'amawulire kibaliriddwa nti byakwementa obukadde 40. Okwesanyusaamu kubaliriddwa nti kwakusaasaanyizibwako obuwumbi 3 n'obukadde 307 okugula airtime, data, kompyuta n'ebya tekinologiya ebirala obuwumbi 2 n'obukadde 22. Obumpwakimpwaki obw'okulyako ebyokunywa n'emmere eby'enjawulo bibaliriddwa nga byakusaasaanyizibwako obuwumbi 6 n'ekitundu. Okwokesa mu mpapula kubaliriddwa nti kwakwementa akawumbi 1 n'obukadde 32 era ebirala ebinaasobozesa omukulembeze w'eggwanga okubeera mu bulamu obulungi bye bitunuuliddwa mu mbalirira y'omwaka gwa pulezidenti ey'omwaka gw'ebyensimbi ogujja 2025-2026. Abakungu ba State House abalabiseeko mu kakiiko ka Paalamenti akamwenyumwenyu kababuganye oluvannyuma lw'ababaka ba Paalamenti babadde basuubira okubookya ebibuuzo ate okudda mu kubawaana era bano batuuse n'okukinoganya nti amaka g'obwa pulezidenti gaweereddwa obusente butono nnyo okusinziira ku bye gakola. Ababaka kumpi ebitundu 95 ku buli 100 abeetabye mu nsisinkano eno babadde banna NRM era bano okuli ne ssentebe w'akakiiko ako Alex Byalugaba, Stephen Kangwaje n'abalala ku kakiiko ako be bakulembeddemu bannaabwe okusuusuuta abakungu ba NRM abakulembedde bannaabwe okusuusuuta abakungu ba State House abalabiseeko mu kakiiko ako. Colleagues, I think this one has been the Ebikujjuko eby'amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka eby'emyaka 7 egy'ekitiibwa bitongozeddwa olwaleero n'okuggulawo ekizimbe gali kwoleka ekyatumiddwa Kabaka Ronald Mwenda Mutebi II A-Level Complex ku ssomero lya St. Peter's SS Bombo Kalule. Mu kuggulawo ekizimbe kino Ssaabasajja Kabaka yeebazizza omutonzi olw'obulamu bw'amuwadde. Mubaka Sebugulu nnyo mu bukazi omuwanda bw'atise Nnaalinnya Victoria Nkinzi asiimye Omulangira Ronald Mulondo olw'okukulaakulanya essomero eryamuweebwa Kyabasa bwe yawangula entanda ya Buganda n'afuuka omuzira mbazira w'omwaka 2009. Twebaza nnyo Katonda atuwadde obulamu era atukuumye okutuuka ku myaka 7. Ebikulu bingi bye tufuniddemu mu bbanga eryo ebyenjigiriza kye kimu ku mpagi enkulu ezisigamwako enkulaakulana y'ensi n'abantu baayo. Eno y'ensonga lwaki Obwakabaka bubisaako nnyo essiira. Twebaza nnyo Oweekitiibwa Ronald Mulondo Kangaawo atadde amaanyi mu kaweefube w'okutwala ebyenjigiriza mu maaso. Omumuli ogwakolezebwa ekitongole ekya Bwakabaka ekya CBS FM ekyakulonda ng'omuzira mu bazira era n'owangula empaka z'olulimi Oluganda mu 2009. Okuweeseza ekitiibwa ettaka eryamuweebwa ng'awangudde alikulaakulanyiza bulungi. Abayizi, abazadde n'abaddukanya essomero erya St. Peter's Bombo Kalule wamu ne bannabulemeezi mwenna
tubakubikiriza okusosowoza ebyenjigiriza. Okuweerera abaana buvunaanyizibwa bwa buli muzadde. Omuntu asomye afuna emikisa mingi okusinga atasomye. Awo nno abayizi tubasaba musse nnyo omwoyo ku misomo gyammwe. Abateeseteese omukolo guno wamu n'abo batusanyusizza tubeebaza nnyo. Katonda abakuume. Serwati Kalwattaka n'atatungibwa alagidde abayizi banywerere ku misomo kuba mu jjo mwe banaayita okuzimba Buganda ey'enkya. Kamalabyonna Charles Peter Mayiga akinogaanyizza nti okuva edda n'edda Obwakabaka bwa Buganda bwali busaale mu kutumbula ebyenjigiriza. Era mwabali wano musaana mbenga mukimanyi nti amasomero agaasooka nga Namiryango nga Mmengo wadde seminaali ye Bukalasa gaatandika lwakwolesebwa kwa Kabaka Walugembe Mukaabya Muteesa Olubereberye. Kaakati era ndowooza tukimanyi nti Muteesa Olubereberye yazaala Mwanga owokubiri. Mwanga owokubiri n'azaala Chwa owokubiri. Chwa owokubiri n'azaala Muteesa owokubiri. Muteesa owokubiri n'azaala Kabaka waffe kaakati agenda okuweza emyaka 7 ennaku z'omwezi 13 omwezi guno. Omukolo guno gwe guguddewo ebijaguzo eby'okukuza emyaka 7 ejja nnyinimu Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebyogwo. Era neebaza Kangaawo Omulangira Ronald Mulondo akyazizza n'alinnya Victoria Nkinzi. Minisita w'ebyenjigiriza n'ebyobulamu mu Bwakabaka era avunaanyizibwa ku ofiisi ya Nnaabagereka Oweekitiibwa Kotiuda Nakate Kikomeko asabye abayizi n'abasomesa okuwagira emirimu egikolebwa amaasomogi n'obutaswaza kitiibwa kya Kabaka. Abayizi abaawano nsaba mweyambise bulungi ekizimbe kino nga bwe babagambye naye nga ekikulu ekikibaŋŋambisa siga nti musoma muwawa sigamba nti musoma nga abatalina baabwe. Ssaabasajja yabategekera dda. Abayizi abava wano mu kyomukaaga University ya Ssaabasajja Muteesa the only Royal Chartered University weeri era saagala mutomerwe emmotoka mu kibuga mubutaabutana nga mugenda ku Muteesa One Royal University. Abalala saagala era mmotoka zibakoone muddawa waliyo Ssaabasajja yategeka dda mu maaso gye mulaga Buganda Royal Institute of Business and Technical Education nayo gyeri ye Ssaabasajja oyo gwe tujaguliza emyaka 7. Omutandisi w'essomero lya St. Peter's SS Bombo Kalule era omwami wa Kabaka ow'essaza Bulemeezi Kanga Omulangira Ronald Mulondo yeeyanzizza amatumpa gwa olw'okusiima abbulwemu ekizimbe ekyo ekifudde essomero eryo ery'enjawulo. Omukolo guno gutandise na kusimba miti ku ssomero eryo era nga kukulembeddwamu n'alinnya Victoria Nkinzi gwetabiddwako n'alinnya Lubuga Agnes Nabaloga abalangira n'abambejja omumyuka owokubiri owa Katikkiro Oweekitiibwa Robert Wagwansibirwa omukubiriza olukiiko lwa Buganda Oweekitiibwa Patrick Luwaga Mugumbule baminisita ba Kabaka abaliko n'abawummula abakulembeze b'enzikiriza bannabyabufuzi n'abakulira ebyenjigiriza ku mitendera egy'enjawulo abantu ba Kabaka n'abalala bangi. Kamalabyonna Buganda Charles Peter Mayiga asabye ekibiina ekiri mu buyinza ekye-NRM kikole ebintu ebiwa abantu essuubi nga kisoosowaza ebyobulamu mu ggwanga lyonna. Bino Katikkiro abyogeredde mu nsisinkano ne banna NRM abakiisa embuga ab'ekisinde ekya Piero Yunga bakiisa embuga ne bagula emijoozi y'amazaalibwa ga Kabaka gya bukadde 30. Ekibiina ekye-NRM kye kiri mu buyinza mulina obuvunaanyizibwa okusoosowaza ebyobulamu era kyembasaba kuba kaakati tugenda mu mbalirira budget bano abanoonya omukwano gwa Buganda bajja kwanguyirwa nga mu ddwaliro ly'e Buvuma waliyo eddagala bwe kiri mu ddwaliro e Kalungu nga waliyo eddagala amalwaliro gavumenti ezimbye mangi ekizibu tewali basawo
abasawo abakola tebalina maanyi abasawo tebalina maanyi naye amalwaliro gazimbiddwa tewali atagalaba ebyuma twagenda ebuluuli eyo ne batulaga eddwaliro maternity abakyala nga bazaalira ku ttaala za mukono nali ne Ssaabasajja Kabaka. This is a true story. Era Kabaka yagula ebitanda ebikuko bazaalira n'abawa sola n'abawa biki basaba musoosowaze ebyobulamu ne mu bajeti eno kijja kukola bulungi mwebale kukola n'enguudo wano ezeetoolodde ku Bulange ne mu Kampala zonna muzikole. Omumbuga era agambye nti byonna nga bikolebwa bannabyabufuzi basaana okussa ekitiibwa mu Namulondo. Omukwano ntera okulaba abavubuka ekitiibwa ali wano Serwanga naye mbagamba mwegendereze omuntu agamba nti I love you ekintu ogamba omuntu nti I love you kyangu nnyo mwakatuulira n'akakibagamba emirundi muna omuntu n'omukubirayo ku kasimu n'omugamba walidde ekyemisana kwabaddeko akacungwa n'oleeta akatambaala ng'oddayo tumatu nkasanze wali nga keeru bettukutuku ng'ennyange nkakutonedde kati mwabe n'areemu abali mu buyinza bwe muba mwagala abaganda babaagale mwe mwagale Kabaka kyekyokka Kabaka mukole ebimuwa essanyu mwe muli mu buyinza omanyi bw'obeera mu buyinza oba n'obuvunaanyizibwa bunene mukole Kabaka ebimuwa essanyu Kabaka bw'aba omusanyufu ffe tukiraba bulabi nga Kabaka musanyufu bano bonna bonna eyo gye mutambulira ebuvuma emawogola wawa nga bagamba bano baagala Kabaka naffe tubaagala. Ssentebe w'olukiiko oluteekateeka emisinde egy'amazaalibwa ga Kabaka w'ekitiibwa Hajji Profesa Twaka Waase Kigongo yeebazizza abantu ba Kabaka mu bibiina by'obufuzi byonna kampuni n'abantu kinnoomu olw'omukwano gwe boolesezza eri maaso moogi. Abantu ba Ssaabasajja Kabaka tujjira mu langi mpitirivu mulimu ffe abalungi mulimu abaddugavu mulimu abampi mulimu abawanvu mulimu ba MP bewaffe Gomba abalungi mulimu n'abalala bangi nnyo. Abantu abo bonna beegaziyiza mu lujja lwa Bulange muno era olujja luno toyinza lutuuma langi leero ndulaba lwa yero jo lwabadde lumyufu Obwakabaka bwa Buganda. Mu kkowe lya ssentebe w'emisinde ndi musanyufu nnyo owettu oba amatu agabaddewo wano olwaleero bannange mwebale nnyo mwebalire ddala. Michael Toyota amyuka ssentebe w'ekisinde kya PLU mu Uganda yeeyanzizza Matumpaggwa olw'okwolesebwa okw'enjawulo okwamusobozesa okutandika olutalo ku Mukenenya. Ekisooka kwebaza Kabaka okuba nti yateekako entegeka eno olw'okuyamba abantu ku lw'obulamu bwabwe tusiima era tusimira ddala tusaba Katonda Kabaka mwongere emyaka emingi kubanga kino kikwata ku bulamu bwa buli omu naye twebaza olw'okuba nti yafuna ekirowoozo ekyo era n'Obuganda bwonna tubusiima olw'entegeka eyo olw'okuyamba abantu tusiimira ddala ffe nga PLU era tujja kubeera nga tuwaga naffe kyetusobola tubeere nga tukiteekako. Omubaka akiikirira disitulikiti y'e Buvuma era nga ye ssentebe wa kabundu ka Paalamenti ab'NRM ava mu Buganda Robert Migadde Ndugwa ye yeetisse ettu lya bukadde 30 ery'okugula emijoozi gino. Amyuka ssentebe w'NRM mu Buganda Godfrey Kiwanda Suubi naye aguze emijoozi gya bukadde 5 ate nga n'akabundu k'abaka ba Paalamenti ava mu Buganda akakiikiriddwa omubaka wa Busujju David Lukyamzi Kaluwanga kaguze emijoozi gya bukadde 5. Bano beeyanzizza Ssaabasajja Kabaka olw'okwagala ennyo abantu be n'abateekerawo omulamwa ogw'okulwanyisa Mukenenya. naye nga ffe aba Buganda Caucus nga tulina okubaako kye tukola ku lw'amazaalibwa g'abeene. Taata tuyozaayoza Ssaabasajja Kabaka, tuyozaayoza Obwakabaka bwa Buganda, ne mu byonna gwe okubeerawo ng'omujulizi nga Ssaabasajja Kabaka aweza emyaka 7. Ssebo nzize wano nga Vice Chairman wa NRM wa Buganda era tuzze ku lw'ekibiina naye okusingira ddala nze nga mutabani wa wano jja wano okusooka okwagaliza Ssaabasajja Kabaka mazaalibwa naye ate era n'okwongera okuwera tingeffe aba National Resistance Movement omukwano gwaffe ne Ssaabasajja Kabaka gutusaza mu kabo ate twagala n'okusiima Kabaka yatukkiriza okuba nti mu masaza yonna gye tuli tusobola okuddukirayo. Mu balala abaguze emijoozi kuliko aba Metropolitan International University mbitundu by'e Namuŋŋoona, omubaka wa Paalamenti akiikirira abantu ba Mukono North Constituency Abdallah Kiwanuka Mulima Mayuni ng'aguze emijoozi gya bukadde 2, Sako ya CBS Pewosa Nsindikanja yeeterekera nga bakulembeddwamu Daudi Ziwa akulira ebyamawulire mu Sako eyo baguze emijoozi 150. Bano era beeyanzizza Kalema Kansinjo olw'okutandikawo laadiyo Kyabasa yava mu bibala ebingi omuli ne Sako eno.
waliwo bingi nnyo ebikoleddwa bye twebaza nti ebiragiro bye ate bigenze era bitutte Buganda mu maaso. Tujja kumwebaza n'okumusabira byonna bigende bulungi nnyo. Ekyenjawulo ennyo kye tulina ffe ng'aba eyeeterekera naffe omwezi guno tuwezezza emyaka 10 beddu nga weetuli wano. N'olwekyo tuli mu ssanyu ppitirivu nnyo, twebaza nnyo olukiiko n'abo abaddukanya eyeeterekera nammwe mwenna abaterekera mweyeterekera mwebale nnyo mwebalire ddala. Mu mbeera y'emu olwalira abantu ba Kabaka okuva mu ggombolola ez'enjawulo ezikola essaza Kyaddondo n'abaana b'amasomero bakoze bulungi bwansi munda mu lubiri n'ebweru waalwo. Minisita wa bulungi bwansi n'obutonde mu Bwakabaka Oweekitiibwa Hajjat Mariam Mayanja Nkalubo bw'abadde akulembedde mu bulungi bwansi ono agambye nti kaweefube ono akoleddwa ng'ebimu ku bikujjuko ebikulembeddemu emisinde egy'amazaalibwa ga Kabaka. Era ffe tetwagala kuwulira ku Mukenenya. Mwagala kubanga Mukenenya akola ki? Atta. Ate tetwagala kufa nga tukyali bato. N'olwekyo tweyanziza nnyo Ssaabasajja Kabaka okutukkiriza ne tujja ne tuyooyoota olubiri lwe. Era tumukulisa, tumuyozaayoza okuweza emyaka 7 ayogeyoge ayi Ssaabasajja.